ati Zambe kuku promotion chine onagambo aina ati Zambe gamba shifula wena msanza ngakirira ngakutefene bwasike emiwula shifula yambuza we malira Zambe bizibu byo bye malira miseme embuzi zekabya embuzi zekabya yo abakoke just bana subscribe typing liking baba mu boosting ekyentegeeza nti mubagale nnyo n'okusinga ku kyemulowooza mbata ziyiseewo woyo gijeeyo malo gizeeyo. Aliko Cookie Promotions worldwide, welcome to the show. Kwaniriza yo najjo sinzido okubeera ng'oli lovely live okubuuzaako siba mulala MC Kiyege gange Mike Effects okulemererwa kuba kwonoona okusemba kuba kopa courtesy of Ozambe. So feel welcome to this episode wetubanga tugenda okulabika nga twogera okutangazaamu ku nsonga up and about this star Ozambe. Nkwaniriza nnyo Ozambe. Nawe okusanga bro. Kiri kitya egaali yo banayo ozugu wagivuzeyo naye aweddeyo. Tukyali ku gaali mwana. Tumukyali ku gaali. Tuli family. Tuli family. Yeah man. Okay. So kumbulire amaje story kyamajenga mangi. Majego mangi nange nchakyewunya naye ngera kasimako ka just kasimako ka bro. Soko buze ku muntu yenna akulaba Ozambe first of all. Just mwana soka kwebaza bafani ba mwana abampaniseeyo binotekako data wangu yagala liking Ozambe yagala liking Ozambe zino nebaza ne mukulu wange Mudra Divine kyayankolera ekyokumpa korabo. Nebaza ne batano ba mwana abambereddewo mu ngeri emu oba endala. Okay, Ozambe for starters nga tutandise ddala omuntu freestyle ye breaking the through yasooka okukwata wansi ne waggulu. Basically ng'omuntu obadde inayo music recorded oba omuntu ayinza okukitwala nti obadde freestyler, ground freestyler. Music yembadde muyina ne just ngera awo bimanyi nga abantu tebannantegeera baba tebakimanyi nti music tuba naye. Nga music yemuyina mungi bro. Okay. Wekijja kulinnya first of all awawaddewo gundi erikutte wansi waggulu Ozambe but ku account yo tulaba the star linnya kyeriri official omuntu lyayinza okugamba this is the brand name. Nti obuzibu nina amannya mangi lyoyagala lyompita soko otumenyere otuyiseemu lukwakwaya mu mannya awo nti nina eryakakunene kakerege kazerege Ozambe the star omucyancamina ainao omusampusi emisana mponya nemicyancamina gonna manya gange. Micyancamina. So mumbeera eyo fe kati abantu beerondereko oba wadde ndibota self service. Bawadde self service begabanye. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Then there's also health center fatigue. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, Mane tukole tugabane woli. First of all mbadde ndi awo ku TikTok nga ndaba gundi zatandise okufuluma the power of music. Kino ekintu kibaddewo before oba because of amaanyi agagenda mu maaso? Amaanyi agagenda mu maaso just tera gegakiyitidde okuba bwekityo nga okiraba. Kati key holders ani azikola zino? Nange bazindetedde buleetezi oba baziretedde mu nnyonyi saategedde ne just nagenza olaba zigiddeko tiketi 2. Empoziko n'abavuzi ba boda babadde bazivuga. Zagiddeko tiketi 2. Tiketi ezaaki? Twabadde Entebbe. Ozambe togamba ogenda kulinnya ennyonyi obudde buno? Asi kulinnya nnyonyi. Just era we tugendako ebusaabala oluusi oyinza ofuna accident nga totegedde.
ng'oli mwoyo. Ng'oli mwoyo. Okay, okutandikirawo ddala awo kati omwana yeebale nnyo akoze omulimu guno gino emirimu ngimanyi giva mu ghetto okusingira ddala. So Ozambe okutandikira ddala kana akatundu ke Kawempe wano ku Keti Falawe tuliwo sibuka wozaalibwa oba? Buli wamu mbaawo. Buli wamu obaawo olinga mazzi. Anti kyova nagambye amannya nina mangi buli ku kyalo gye nakulira baali bampa erinnya lyabwe. Kati wowe okasiba wogamba nti we wano? Anti kati era nejjogenda naye ogenda kunsangayo. Kugamba kati omuntu yanoonye bunoonyo Ozambe tanoonya waabeera. Jjukira amannya mangi buli ku kitundu kuliko Ozambe kati Ozambe talina waabeera. Okay. Okay, Ozambe music nga kutandikirawo ddala diwo otandika okulabika nti oyimba maybe otandika recording music. Bwe mazijjukira nga bwe naloota natandikira mu 1999. 1999. Nalootera nali nnyimba mu 23 ngenda okulaba ate ng'ebizzeewo ate si bye bya bulijjo. Ozambe agenda tufuga mu speed naye tugigumire. Kati mu Uganda omuntu Munnayuganda omugambo Uganda ogimazeemu emyaka emeka? Anti ku nsi enjumu tinabeeranga eyo nga nzannya n'ebinyonyi nze sategeera nga kyali ku nsi naye essaawa yonna buli kimu kigenda bakiterera bamakanika bagenda funa ssente ate piki nazo tuzitunde. Piki mugenda tunda zaani? Tomanyi biri Mengo. Anti bakiramu rice gye baaziniranga naye kati saategeera ngo baba mukadde bavangawo ne banoga amapeera. Jjukira ffe ate twalyanga nnyo emmwanyi. Ozambe ogenda kututtamu omuntu kakati okutaliza ng'ovudde ku Ozambe like essaawa zino obeerawo otya in this time ngo essaawa zino hiti eseka buli wamu? Sirina ngeri gye mbeera ojjukira ate nze siri ku nsi ndi mu nsi ensantina kati ky'obuuza kye sitategedde oba kiki ky'okolako ekireeta kajja essaawa zino ky'obadde okolako kale nga ne breakthrough eno tetunagifuna? Ate engeri gye nagambye oba tewagitegedde nti wokuba bulooka osobola ofuna bulooka ennyingi ate nolabamu engeri gy'ofunamu ssente n'obulookinga through. Okay, tulina Ozambe the star okutambulize wamu. So after the breakthrough leka twogereko ku gundi music gwozokola music gwokola olunaku olwaleero olinga nga ali mu katiba kogamba nti olunaku olwaleero music alinga owebuwemu kino okikkiriza oba nedda? Jjukira ate emmere ogifumbiramu ennyama kiba kirala. Oli ogenzeko ku lumbe? Nali mbaddeyo. Togendangako ku lumbe entunula yendaze. Entunula yange endaze kiki ondabira mu mpewo? Toyagala nakuziika kale. Kikyatosese. Ozambe ensonga wadde tubonyamu naye ensonga ziri serious madde njagala tusigale nga tugitadde ku main. Soka ombuulire Ozambe okkiriza nti endongo gy'okuba olunaku olwaleero yeyaffe bali ababuufu? Engeri gy'okyogeddemu nti ndi serious wadda nze manyi abakamera bali mu kutereeza butereeza kuba ffe tuba tukwata video soka zitereeza kamera wadda manyi tebali mu kukwata wadda manyi bali mu byabwe wadda manyi bali mu byabwe naye Ozambe ogenda kwonoona eggwanga lino. So naye ng'okakasa nti endongo gy'okuba yeno abantu bebagamba nti okuba nnyonoonefu. Kale mwana oba talina kwambala siripa ate noyambalirako ne Timberland. Wekiri Ozambe kino kyoliko simanyi oba ogenda olina ekitabo ky'obikula kye siriiko naye nga njagala otabike nti oyongera okutangaaza abantu be beetaaga otegeera. Ozambe sawa zino manager oyina management oba toyina? Management njina Saturated by Crime Family. Simanyi oba kati bwe tugendako ku Google ennyimba ziyinza okuba miliyoni nga 3 kubanga ne peni ate ndaba akadresa akayero abamu bagenze ne bagula ebikomando kati simanyi oba kasoli yaba awooma atya.
aliko Cookie Promotions worldwide kyongera okutegeeza Ozambe mulalamu naye speed gyatutwaliramu ffe katufefagane naye masajja Ozambe naye kati sawa zino njagala okumanya okutwaliza wamu music ali serious njagala okutegeera ku nteekateeka z'olinawo nalabye wafulumiza tune ne Mudra. First of all wabaddewo enkolagana gy'olina ne Mudra before bino ebintu byonna okubaawo? Jukira ate kati ffe abayimbi tusobola tugendako mu nsensa mpusi tubeera twakwatagana dda okuba nti ate mwemba temusobola kukikola kukiraba naye ngamba Jumuti baafumbanga akalo era twalyanga bangi n'ensonga ate ffe twaliranga na ku lusaniya twalisanga ngalo foka era twaziwanga batata be baalisanga emmere so kati simanyi oba ggwe kikuinspiringa kitya nango inspiring nango okujikuba engalo ennyama n'enjiriisa. So esaawa zino katalogu y'ennyimba music ali out oyinza ogamba ina music ziri mmeka ziri outside? Kale singa wanyambe ndoleeta mukyala wo n'atulako ku kisambi kyange kuba mpulira kirina obuzibu. Kisambi kyo kimanyi obabirira? Kimanyi obabirira kati singa ndi eri mu nsensa mpusi gye nnakunnyonnyoddeko. Naye mbadde manyi Shifure esaawa zino akubeera ku kido ali abanga mugugu. Naye gwe wali oliddeko ku mmere ewooma waliwo emmere gye tuyita ennyamunyi bajja mudogo we bagifumba. Bajja mudogo we bagifumba. Ozambe agenda kutuvuga speed naye mbadde There's things that are free but just start costing unplanned money. Like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogenda kumala nakululamba olusi emirimu gyonna gifa ate bamuli na corporate. Uyambala omusonso tegunyuma kusimba line. Then there's also health center fatigue. Omusawo mugenda omuvaako nga bimutemi agala kudda mu bamakanika. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, osobola n'okuzuuka ku 7 ekiro n'oteekako omusonso gwo ekikulu musonso. Zamba agenda kutuvuga speed naye mbadde nsaba katusigale nga tumu audience ye atubuulire byonna byatubuulira. So esaawa zino Zambe katwogere ku nsonga ya endongo mu byaddala ebya serious music. Esaawa zino nga tutandikidde ku luyimba luno lwe mwakoze remix gwe ng'omuntu already oluyimba nkikakasa wali oluyina lwonna. So verse endala zonna ezirimu oyinza okugamba nti zonna ze zaali original oba ne Mudra yagasseeko ezize? Kale wedda manyi tuli serious kuba n'abali emabega bala abanyivu bali serious. Naye basinga okuba serious sobola batunula mu maaso. Naye gwe majuzi twasambye omupiira ne batukubye kati yennaku gye nnina ku mutima. Obadde egunde Namboole? Yasikale twaba tunoga ebikola by'enjaga ate mwana kale n'obuuka bwatuukidde ne buluma ate Muzaffaru kakana mwana tukoze ensobi ng'ekikomera ky'omyayi tukimenye. Ozambe abantu poliisi evumirira ebintu ebyo bye mwabadde munoga okkiriza nti ebintu ebyo bikyamu eri obulamu bw'omuntu oba naddala nga muyimbi? Ebiri ludda juu ate ffe twabadde munoga ebyo bikola by'enjaga twabadde malagala ga lumonde kati simanyi oba gogamba biriwa muzeeyi n'omuteo muyogera ku bantu waliwo saha byavumirira ebyo ebigambo ebimyusa abantu ennakawuka? Sibimanyi nze kubeera sibirabangako nga gavumenti nze sibeera ku nsi mmwe ab'oku nsi mulaba bingi okunsinga. Zambe olabika otambula ne bajjajja ku mpewo. Simanyi nange kyonna kyolaba kyoba olaba. Tukulabe nga bwe tukulaba. Ndabe nga bwe mundaba. Ozampe esaawa zino omuntu wabuuza esaawa zino nga yeetaaga okulabika nti akufuna for business kubanga ze ssente ogenda kuzeetaaga bino byonna byogere kabigwe naye kiddayo nga kiggwa n'amajja sooka ombuulire omuntu nga kwagala management kijatuukirira. Kale ngamba singa ekisibo kituuka ne tulya ku buno obummonde ne tulya ku buno obummonde kuba mwana olaba engeri gye bunyiriramu ulaba naawe ne kino kijjuisi mwana ebibeera kaali
Esaawa zino essimu gy'olina olunaku olwaleero nalabye okaabira essimu nti weetaagayo eri emalayo. Tugambe nti wafunye ku ssimu. Simanyi kubeera nze nkwata Nokia mapensa ngera ogiraba. Simanyi wakati gwe badde ozza otya. Wandyagadde nkimale. Nandyagadde okimale. Naye ate bali bakama baffe bali be basinga obbimala kubanga buli wobagamba kye beetaaga okumanya bo babimalirawo. Nalabye ne Shifura ng'agamba nti yeetaaga kakati naye ekimu eky'ekkumi akyetaaga. Oba Shifura ki? Shifura yennyini ewo ku bisambi. Anti bashifula nsitudde bangi mukazi wa Tom D. Pozi ne Koko ne Emily bangi ne mukazi we naye namusituddeko juzi naye ndoza ebisambi byamuwomedde nnyo kati era asumbwa eno misiko gy'olaba. Shifura yasookera ddala gwe tumanyi. Agambye yeetaaga ku majja. Weba bitandise oterera mu biti naye yeetaaga okulabika nti afuna ekimu eky'ekkumi. Gwe mumanyi wa Shifura? Nnyini gwe wasooka okukola naye. Bangi benkoze nabo ngera wenkugambye tine mukyalawo naye nakoze naye. Kati oyinza kutegeera nani gwe nasooka naye okukola. Nga gw'oli wiringi okubaako ne gw'otemera ng'asabye. Okutemera kutya? Temera ku majja. Baziko nga ngenda kulima lumonde ne kasooli nso temerako ebirime. Nefuira nako ku muddo n'ekima ku mazzi n'embibiwako naye sina kyenyinza kutemera nga kisingako ku ekyo muzeeyi. Ladies and gentlemen, tulinawo Zambe the star. Omusajja ebigambo bye is so controversial. Kino na kiri mu bibuzo bye nakakubuzo Zambe. Sinafunamu ansa 2. Ekyo kyo njagala tubeere wano ng'okimanyi. Wedda manyi boyo ojja kubeera mugezi naye. Wandaze nti ate wasoma nnyo Oluzungu. Luganda tolutegeera, tewakula na jjajjaawo. Nesinga wakulako ne mukaddewo. Yandi kunyumiriza ku bugero bwaffe kati ffe nga ffe ab'edda ab'olukumi 7, 19 myaka egyaffe. N'obuzibu abavubuka temwagala kukola naye nkuba omulimu togenda kukola. Ogenda kudda ku kkubo bbe nkuba abantu. Kigambibwa nti sawa zino ennaku zino naddala nga kati abantu b'eggaazi eno kawempe nti kiiki zino ezitambula gye zisinze okuva kituufu ekyo okkiriziganya nakyo. Nedda mpozi twagendako ku miti gy'empafu twalaba obunyonyi nga bubuuka. N'engamba ate kati kiki? Ozamba amakulu tugenda okulabika nti tugajjamu matono ku bintu ku mboozi ze twajja okukima. So mbadde nsaba oyongere okulabika nti otongoza bannayuganda nabo babalimu amagezi ku data waabwe kubanga bagenda kumalirako data waabwe ate nga tolina kye bagambye. So Ozambe njagala okumanya essaawa zino Ozambe music oyimiridde otya kubanga ensonga ziri serious. Ndebe kati gulabika oyagala likes za TikTok oyagala likes na follow. Ate kati nze si gye ndiko nikweri ensante n'ama mission Kidasi. Mission Kidasi. Ni mwana Manchester yazanye bulungi omupiira ogwawedde jjo. Ozambe byonna bikole naye nga bannayuganda bojja babinnyonnyola kubanga sooka ombuulire Ozambe nga tutambulira ddala mu nsonga ya music olunaku olwaleero. Music olirwedde okumutambuza otya because kati watadde sofa oyina engalo Shifura ye azunga njagala okumanya oyina catalogue ya music gw'oyinawo essaawa zino ayenkana atya? Kale nga basinga abaana balonda scrap mwana afunamu kasente nembayamba. Kwa mwana sente zirwawo okulabika naye ate tuzifuna tutaga tuyambe ku bannaffe. Naye banaye mulowooza Ozambe ngenda muzzaako omukono. Ozambe ndabika nga agenda okuggyako engalo. Mpozi tugende soko tukubiremu engalo wano. Okay, ladies and gentlemen, tulina Ozambe naye okuva we nazze nze ndabika nga atanafuna kyenjagala ebyaddala. Naye nga kasita gwompadde by'oyagala by'owulira ng'oyagala wambifunye naye nga okutwaliza wamu soko ontangalizemu ku muntu wali kubanga kati Shifura ye tumufunye soko tuwemu ku ngalo awo. Engalo etya? Engalo tulina akapeera k'engalo nze akatambula kennyini kembadde nsinga okwetaaga. Buzibu engalo nina 10 kati simanyi bogamba ngalo ki? Oluyimba lw'engalo. Oluyimba lw'engalo? Oyina gundi nnyama gye wakuba engalo gye wali oyagala okuba engalo nze kati gye njagala ompisizeemu.
lide bati kale lyali ddungi naye kati lirabe likaddiye. Zambe zukuka oyagala switch olyoko ozukuke sokompe mwawe sokompe lines bbiri. Ozambe ozagamba nti shifulai wena musanze ngakirira ngakutte ffene bwasika emiwula shifulai yambuuza weemalira ozambe ebizibu byo byemalira me embuzi zeekabya gwe embuzi zeekabya emisemme agibwe yeesoza ozagamba shifula ye yangobye essakala bwe twagenda mu mwanyi ozinoga gwe oba mpita begaza naye embuzi za agiba zitwala misemme embuzi zeekabya abaye enenyama gikuba engalo ozambe togikuba engalo abaye enenyama gikuba engalo. There's things that are free but just start costing unplanned money, like rainwater. It's supposed to be free, but to harvest it, you have to first build a house. Same way HIV treatment is totally free but has been costing. I mean, you have to first move to the health center. Go spend like a whole day, 6-7 hours. Ogenda kumala nakulamba olusi emirimu gyonna gifa ate bamuli naba corporate. Oyambala omusonso tegunyuma kusimba line. Then there's also health center fatigue. Omusawo mugenda omuvaako nga bimutemya agala kudda mu bwamakanika. But now things have changed. Your HIV treatment can be picked from a pharmacy near you. And if you're lucky and you have a 24-hour pharmacy, osobola n'okuzuuka ku 7 ekiro n'oteekako omusonso gwo ekikulu musonso. Abaye wempulira ng'ewunya anagibikola kawowo kananzita neiba oba ogibambye ku katimba maama neiba ng'olina ettima ompotya akalesunsa n'ettimpa yadde siryangako ya mbuzi kawempe emboge waffe tetuba ssimu kawempe emboge waffe tetutya ntalo tuli basiraamu ate tetulya mpuno ifimisi migade misana mpunya ina misanti nagaza chanchamina ozambe mwana singa tuyagenze netonda scrap netuva mu bineeno ebintu byetulimu birayika tebina makulu ku scrap ya zake ekyamakulu anti kuba muli ssente mwabesibye ku bwavu ovuka tebagala kukola mwana washika tezambe katogere ku family family kiki kyeteekako engalo oba gyekeera kyesookerako okukolabika nti ekola. Wena kampuni abalanga okutunda emboga nga nsoba bayimbira ndi muyimbi mulungi emboga oyinza giyimba otyo olwo sobola okukwata olweyo nenjera ku lujja buli kimu nekitambula bulungi obulamu bwange ne bubeera kiriyadi naye family madde njagalayo omuntu omu addemu ambukingira time ozambe nga musanze nga yakazuukuka olabika ngusanze wakoze dda gweno tonnabuuka naye nga mwana ebyaddala bageto iti mwana totagana fokala abamu tubeereko obulungi kuba tukoye embeera embi tulina abato baffe abato mwana beetaaga oyambibwa fe omuziki mwana tetugukuba funamu ssente oba tugukuba sanyusa bannaffe bagulaba. naye zambe olowooza ku platform gyofunye essaawa zino kiki kyoyinza okukola okulabika nti oyongera okukyusa ku bulamu bwa ekifo kyovaamu? Sobola kuva mu kifo kyenvaamu okukyusa okuteekawo ekyenjawulo okusinziira ku bantu kubanga emirimu tejjo tegiriiyo okimanyi bulungi eyo okanoonyamu gwe mulamwa. Simanyi na kumanya nze kuba mwana biseera birinze ensi yali yantamadda. Ensi yali yakutama nga wagivaako? Tinali ndya nnyo akawunga akalimu omunnyo. Tumwana saga nnyo bakyali bange kubonaabona. Olowooza olunaku olwaleero kiki kyowetaaga okulabika nti osaako essira naddala nga oyitandise okufuna ku ssente oba omunnyo? Ssente olwedde nziina kuba nasima n'ekinnya mwenzitereka eziri nnyingi nejja sima gyagula Uganda mpoziko n'ensi endala ngabireko buli muntu akatundu ke. Yomu oyagala mugabirako akatundu ke ngo buli omu mugabireko akatundu ke nga buli omu muwaako ewawe tulabe engeri obulamu gye bukola ki. Ate Busisi Kabaka tatunda ttaka kubanga yasinga wano ettaka.
Neza ngenda ligula ku Kabaka. Oba ogenda digula kwani? Nze nja dyeguza ndyegulire. Ojja dyeguza Kibuli. Kibuli. Okay, Ozambe soko mbulire kata basically video egenda kufuluma ddi sofa ne music olio audios ezitambula kati ngengalo abantu besanga okulaba ku kifaananyi ekiddako awo bino bya ddala. Tugenda vuga emmotoka z'empaka ennansa nampoziko obugaali ne piki nabakuba ebikonde bagenda babayisaamu drive obulambu nyume. Ukiri. Naye twagala video ya ddi nga muvudde mu bigaali bye mugenda ovuga. Firiji ogiteeka mu kyayi oba kiba kitya? Firiji ogiteeka mu kyayi oba kiba kitya? Tujja kibuuza ku bannaffe abalala nga tumaliriza wano naye sooka ombuulire. Naye obugi buyokya oba obupapidde. Obugi obupapira buyinza okuyokya. Naye Ozambe olunaku olwaleero Uganda ekufunye nga kirabo kubanga kakati yegwa defininga muna Uganda omutuufu. Tali serious, muna Uganda ali kubibye. Sente olinga nga tazaagala onozitwala ze banakuwa. Nze nazaalibwa nina ssente. Banzala n'ekisaawo kyange neefunako we nkitereka. Naziteeka gye ziri nnyingi mwana. Banno be Kenya batandise okulabika nti bakusinza n'okusinga wane waka. Kenya sofa Ozambe bamukuba kiro misana paka kucha paka kuwulira bubi. Olinayo connection e Kenya wabawulizaako. Naye Luweero waliyo amataka mangi era neefuna